الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. وبعد، متنا مجفوغا الله سبحانه وتعالى tumusaba okusaasana emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna banaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bujjuvu bw'eshariya ey'obusiraamu kwe kubeera nga teyalekayo janiba min jawanibil hayat, mu saidi z'obulamu bw'abantu okujjako nga yatulungamya era n'okutubuulira butya bwe tulina okutambuza obulamu bwaffe. Na bwe kityo eshariya teyasuulirira almuamalatu almaliya, enkolagana y'abantu mu ssente mu bikwatagana ne albayu washira, okutunda n'okugula. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba wa ahalla Allahu albay'a wa harrama riba. Allah yakkiriza okutunda n'okugulana ate n'aziiza ekiyitibwa arriba. Era okutunda n'okugulana ge gamu ku makubo eshariya ge yateekawo omuntu gayinza okuyitiramu okufuna ekitabadde kikye kyayinako obwetaavu. Edda baawanyisanga ng'oba oyagala kikopo ng'oli alina lugoye ng'omuwa ekikopo n'akuwa olugoye, n'emirembe bwe jajja gituuka sente zajjawo ng'owaayo sente n'ogula. Ekyo kyonna Allah tabaraka wa taala kyaba akuwaddeko obusobozi ng'era okyetaaga. Era emmaali nkulu nnyo okukuumibwa mu bulamu bwaffe ng'abantu. Ky'oba olaba eshariya yateekawo amakubo agayambako okukuuma ssente zisigale mu bantu nga weeziri. Nga mugo Allah yatugamba nti wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Omuntu omubuyabuya atasobola kugula na kutunda, Allah agamba temumuwe ssente, temumuwanga ssente zammwe. Ezo ssente Allah ziyafuula nti okuwangala kw'obulamu bwammwe kuyimiridde ku ssente. Safiihu ataweebwa ssente ye mwana omuto atannayiga kubala na kutunda. Wakadhalika n'omuntu ng'obwongo bwe tebukola bulungi abeera safiihu, taweebwa ssente kuba tannamanya kuyiga kutunda na kugula. Eshariya mu kukuuma essente yateekawo amakubo amalala nga haddu assariqa, omuntu bwabba atemweko omukono. Wassaariqu wassaariqa faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaalan min Allah wallahu azizun hakim. Allah gamba omubbi omusajja n'omubbi omukyala mubatemeko omukono nga kibonerezo olwa ekyo ekikolobero kye baba bakoze. Mu makubo agateekebwawo okukuuma emmaali mulimu taksiimu tarika, okugabanya emmaali y'omuntu waba afudde. Ero linalyo okukuba mu makubo agateekebwawo okukuuma ssente. Ng'ebyobugagga bw'omuntu bw'amala okufa tebirekebwa bulekebwawo ttayo, kubanga bwe binaalekebwawo ttayo bigenda kwonooneka, bijja kudobonkana. Obusiraamu ne buteekawo mu makubo ag'okukuuma ssente nti omuntu bw'afa emmaali ye egabanyizibwe nga Allah bwe yalagira. Era engabanyizibwa ey'emmaali mu busiraamu yekyasinze okubeera entuufu era ekuuma ssente. Omuntu yenna bw'avaabira emmaali y'abamulekwa n'agezza
n'agibba n'agitwala omu ne bwe babeera baganda be nga ye mukulu n'agitwala, Allah tagiteekamu mukisa. Era abatono nnyo boyinza okusingana nga yabba emmaali y'abani n'agyezza ng'ali bulungi, kubanga Allah jalla wala emmaali y'ebyobusika yagiteekako amateeka amakakali. Awamu yagamba faridatan min Allah, ebyabigabi Allah, wallahu alimun hakim, ate Allah amanyi bulungi nnyo byakola. Awalala n'agamba yubayinu Allahu lakum an tadhillu, Allah ekimunyonyozza emigabo gyonna egiri mu byobusika abantu muleme kubula. Yubayinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in alim. Awalala n'agamba innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Omuntu yenna avaabira emmaali y'abamulekwa mu bulyaza amaanya amanye nti mu lubuto ateekamu muliro, ne bwe kinaaba ki era ajja kukisasulira, ajja kuyingira omuliro. Allah n'atugamba okwegendereza ennyo emmaali y'abamulekwa, obutagisemberera. N'agamba ndi bw'obanga obadde mugagga, waman kaana ghaniyan falyasta'fif, bw'oba obadde mugagga nga gwolabira emmaali ya muganda we yafa n'aleka abaana, ne bw'ebeera ya mukyala wo nga yakulekera abaana b'ozaala bennyini, ne bw'abeera mwami nga ye yafa omukyala n'osigalawo, Allah yatugamba bw'oba oli mugagga emmaali y'abaana bamulekwa togikwatako, weegendereze wesseemwesa. Naga nti waman kaana faqiran, ate oli bw'aba abadde mwavu nga mu butuufu abaana yabalabirira, ate emmaali gye balina okukozesaako ye yabamulekwa, Allah n'agamba nti waman kaana faqiran falyakul bilma'ruf, alyeko naye mu bulungi, alyeko ekinamuyamba n'abaana. N'olwekyo okugabanya emmaali y'abamulekwa kubo Allah lye yateekawo era ery'okukuuma emmaali. Kiraba mu makubo Allah ge yateekawo ag'okukuuma emmaali, al ishhad, okujulira ng'weewoze, okwewola. Allah subhanahu wa ta'ala era aya y'ebbanja yesinga obunene mu Qur'an olw'obukulu bw'ebbanja. Mu Qur'an aya y'ebbanja yesingamu obunene, kikulaga obukulu bw'ebbanja. Nabbi yagananga n'okusaalira omuntu yenna ng'afudde alina ebbanja, era abamanyi bavumirira nnyo omuntu okwewola nga talina nsonga. Kati mu makubo agateekebwawo okukuuma emmaali mulimu okuwandiika amabanja, kitabatu duyuni, okuwandiika amabanja. Ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yabiteekawo? Emmaali mu shariya erina ekifo kinene mu Busiraamu. Abasiraamu emmaali ekola kinene kubeerawo kw'obulamu bwabwe. N'olwekyo Allah mu kuziyiza okugulana okufu era ebimu ebyagendererwamu kukuuma mmaali y'abantu esigale nga namu weeri nnungi, omuntu talidde haramu. Okugulana kwonna mu Busiraamu kw'owulira nti kugaanibwa, oba transaction yonna mu Busiraamu gy'owulira nti Obusiraamu bwagigaana, ebeeramu ekimu ku bintu ebisatu. Ebintu bisatu bye bireetera transaction eza ssente okubeera nga zigaanibwa. Tewali kisukkako ebyo bisatu. Buli woolaba nti okugulana kufu, awo tokola bwoti kasebeera transaction ng'erimu ssente, kubeerako ekimu ku bisatu. Ekisooka, imma liwujudi riba fiihi, transaction eyo erabika eba erimu riba, eyinza okuba erimu riba. Ekyokubiri ekiyinza okuganyisa transaction okubeera ng'ekolebwa y'Obusiraamu mu ssente, wujud al-ghish, eyinza okuba erimu okuttirira, okukumpanya, okulaga ekintu kungulu nti kirala nga munda mulimu kirala. Abantu bangi masala akuwa ekyokulabirako, agenda mu katale okugula obutungulu, bw'amala okusasula ssente ne bamwongerayo obutungulu 3 oba 4, n'agamba tompa butungulu, Obusiraamu tebukkiriza nnyongeza. Kati ng'alowooza ekyo kiri haramu. Omuntu agenda okugula endebe ya kasooli oba endebe ya lumonde, ne bamuwayo akataasa ka lumonde, n'agamba tonyongera, Busiraamu bugaana ennyongeza. Oba ku mafuta n'awaayo essente, ne bamuguza amafuta ne bamuwaayo t-shirt, obama ne bamuwaayo sabbuuni, n'agamba tompa, awo waliwo riba. Si buli ekigaanibwa mu Busiraamu nti kibaamu riba. Waliwo ebigaanibwa mu Busiraamu nga keesi obuzibu buli nti mulimu riba.
waliwo ekigandibwa mu busiraamu ensonga ey'okubiri ekiganyisizza mulimu geshi okuttirira omuntu omulaga kirala kuno ate ne munda mulimu kirala nekigandibwa transaction negandibwa. Ekyokusatu ekiganyisa transactions ezimu liwujudi dhulmin fiha mubeeramu obulyaza amaanyi nga temuli riba temuli geshi naye nga transaction eyo bagitunuulira erimu obulyaza amaanya obukolebwa. Ithan waliwo transactions nyingi eziganibwa mu busiraamu. Abasiraamu bangi betuwangala nabo obasiŋŋaana nga basaaze balungi basiibi balungi nnyo batya Allah tabaraka wa taala bawasa mu busiraamu naye nga bwe bituuka ku ssente ng'essente eziri haramu ze zitannamugwa mu ngalo naye nga wonna we zimugwira mu ngalo teri zituuka mu mukono gwe nga ziri haramu era nga bw'amala ozifuna bw'ati n'omugamba ezo ssente ziri haramu agamba haramu atya tetuli Saudi gwe Uganda ogiraba abantu bonna batebafuna ssente bw'ona osisako ebyo tojja kukola wano e Uganda tojja kusobola nga al haramu ma lam yasul biyadi ekiri haramu ze zatannakwatako wano mu ngalo bw'ati naye w'amala ozikwatako bw'ati nga teri haramu ng'ali mu ngalo ze eziri haramu ze ziri zatanaba kufuna era atya nnyo okubba ebintu by'abantu era awulira abatutte obuwumbi ne billions neki n'amabaati naga abasajja babba emaali y'abasajja abanaku abasajja ne bagivaabira ate bba abayinawo naye agamba bw'atyo naye lwakuba naye tannasemberera byabba tannafuna byabba naye nga naye lwali bifuna agenda kubibba ekiraba abasomesa kati basobola okubeeyo mu masomero gaabwe ne batenda bannabyabufuzi mu babba essente olw'okuba beekomya essente nyingi naye nga naye ku ssomero wawangaalira liimu zitera okubuna nga liimu yabuze wano Master Kyasanku yagenze nayo ennoni zibula enjeyo zibula enjeyo kati zikyalabika mu office Master Kyasanku lujuzi yagenze n'enjeyo bbiri naye asobola kubba kirimu busobozi bwe oyo naye waalisemberera amabaati gali mubulira mu ngalo so abantu abamu babbirwa kuba tebannafuna bye babba naye nabo lwe baali bifuna ojja kutenda nti babadde babbi ate bakulu n'okusinga abalala. So mu sharia mulimu abantu betukolagana nabo mu bya ssente nga bo ekiri haramu kyatannabakwatako wabula bw'amala okikwatako kiba tekikyali haramu. Eshariya yaffe ey'obusiraamu yaluŋŋamya nnyo enkolagana eya ssente. Kankuwa ekyokulabirako nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama olunaku lumu yagamba mu hadisi ya Abdullah ibn Umar au ghayruhu min as-sahaba yagamba albay'anu abagulana ababiri bil khiyari bayina obudde obukwesalirawo tinzikiriza kankuwa essente oba nedda ngenda kukuwa naye kuliko akakwakulizo oba sikukuzizza oba nkukuzizza abagulana ababiri balina obudde bwabwe ma lam yatafarraqa ebbanga lye bamala nga tebannaawukana oli waddembe okusasula oba obutasasula oli waddembe okukebera kyogula oba ogamba nti mpiseewo oba siyitawo mulina obudde ebbanga lye mumala nga temunnaawukana nabbi naga nti fa in sadaqa abagulana ababiri bwe boogera amazima atunda n'ayogera amazima n'agula n'ayogera amazima fa in sadaqa bwe boogera amazima wabayyana ne bannyonnyolagana bulungi burika lahuma fi bay'ihima Allah abateeramu omukisa mu kugulana kwabwe. Waliwo omuntu gw'osobola okugulako nga gw'ogulako alimba nga n'agula alimba nga bombi balimba. Omusajja ayinza okuba ayagala paasi yakugula n'atuuka ku dduuka ewuwo n'omugamba paasi ogiraba $480 nzitunda bwe ntyo olw'okuba njagala kugenda kusuubula ne yeetooloola ekibuga kyonna n'asiŋŋaana epaasi nga buli waatuuse eri ku $60,000 ne yeetooloola n'akomawo ewuwo n'agamba pozi bagambye meka
kirina kanaana naye 3 togimpa kubanga mu katale waliwo badde bampa 2 naye njagadde kugulako kuba oli musiraamu munnange wali toyitawo nagamba ne bwonsulika bwoti pozi malusu ge gavaamu naye sikyaweza wadde emitwalo 5 ogenda okulira akabi ennyo nga kalireetere n'ekitundu aye najjayo emitwalo 5 naye nga abaddaga nti ne bwonsulika nvaamu malusu merere nisigaza emitwalo kati agula alimba kati ate n'atunda naye alimba n'atunda ayinza okugamba nkuguza lwakuba oli jama ate tuli mu kisiibo kuwadde lwakuba nti kale osigazeemu futaali w'abantu bo naye yennyini akulimba aga nti bino kano kekadde kasigaddewo kokka ekiraba sitowa yonna yakaze kuba ate buno bw'oli gino bwe najjewa ehangale ebisigadde byonna bya China naye no yembadde nsigaza bw'agikuguza okwetolera bwoti nga ataddewo endala 10 naye nga yagambye mu sitowa ziweddeyo naye yebadde esigaddewo ennungi kati agula alimba atunda alimba kati nabbi yagamba nti fa in katama bwe balimba wakadhaba ne bakweka obumogo ne balimba muhkat barakatu bai'ihima Allah ajjamu okugulana kwabo bombi ono atunze n'atafuna sente n'atafuna mubaraka wadde sente azifunye n'oli gwe bawadde atutte kyaguze n'akituusa waka ne kyonooneka ne kimugwako epaasi neekuba lunaku lumu lwaki okugulana tekwabaddemu mazima tayib okugulana okuli haramu kwe kuno okugulana okuli haramu mungulana bazita albuyu almuharrama engulana eziri haramu mu busiraamu engulana nga ziri haramu mu busiraamu mulimu zino wammanga esooka bayu algishi okutunda ekintu nga kungulu kirala nga ne munda kirala ekyo bakita gishi fil bay' ekyokulabirako essimu otunda nkadde naye ozitaddeko housing empya okugulana kuli haramu otunda engoye enkadde naye oziyita mpya kiri haramu otunda menvu abamu bagayita gekawanda naye obuyita buno obuganda buno obulungi obwaffe obwembalala simanyi obutambala tambale wabano yebava obwenvu obuwooma ennyo buno obwewaffe obutunda buno obwe Masaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yali atambula mu katale n'ayita ku ntuumu y'emmere nga nnungi yali ya buwunga oba ŋŋaano ng'enyirira bweti bwe yagituukako fa adkhala yadahu fiha nabbi n'agiteekamu bw'ati omukono fasabat yaduhu balala agenda okugyayo omukono bw'ati nga mubisi naye nga kungulu obuwunga bukalu bulabika bulungi kyeyava agamba ma hadha ya sahiba taam owange nanyini mmere kino kiki n'amugamba aswabatu samaau ya rasulallah nabbi emmere yange eyo enkuba yagikubye kati kyenavudde njagala eno embisi ngisiteeke munda eno kungulu nteekeko enkalu nga bwenkuba bwe nti ekijiiko oli atwaliramu obukalu n'obubisi obulimu amazzi bw'atuuka eyo amazzi ndowooza ayongeramu namatono kubanga gunumbaamu amazzi tajja kunoonya amazzi mangi jjukira obulimu amazzi buzitowa nnyo obutaliimu mazzi buzitowa kitono kati nabbi kyava amugamba afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas kale singa emmere n'embisi wagitadde ddala kungulu abantu ne bagiraba n'agamba nti man ghashana falaysa minna n'amugamba nti singa emmere embisi kale wagitadde ddala kungulu olinaga nti kantwale eno erimu n'amazzi kubanga nja kwongeramu matono tejja kundwisa n'okujja naye ogitadde munda ate ogiguza abantu n'agamba man ghashana falaysa minna omuntu yenna attirira si wa muffe si wa mu kibiina kyange attirira yaani kati eyo hadisi ye qaida
y'omuteeko gwe nabagambye ogumu ku miteeko egiganyisa transactions. Waliwo transactions nyingi ziganibwa mu Busiraamu naye ng'obuzibu obugirimu erimu geshi omulaga kirala kungulu munda olinamu kirala. Okiraba abatunda emmotoka nkadde nnyo bw'ogifuuyira eshaliya ekugamba gw'ogenda ogiguza mugambe ti emmotoka twagikoze eki twagirongoosezza agule ng'agimanyi nti nnongoose. Abatunda ennyama eyo yonna gishi kati egenda awo wonna gishi ekyo kiri kyali kimu ekiganyisa ebyo byonna. Abatunda ennyama eya jjo ng'ogitunda ng'empya ng'abaguzi tobaawulidde nti eno yaggulo lwakuba yeesinga obusava naye kalungi buli yakaguzeeko obwedda akatenda tebaakozeseza na butto wadde ki buli yakaguzeeko eno ye yaleero n'agigula ng'agimanyi. Waliwo ne gwe baŋŋamba ali kaleerwe minzaani ye kino ekisowaani baŋŋamba yakikookerako eno akantu yayokerako yakitwala ku worodingi ne bookerako akuuma akalinga engalo bbiri ne bakateeka eno wansi ku minzaani. Kati buli lwasuulako ennyama bw'ati buli lwasuulako ennyama bw'ati jjukira waliwo grams ezikola ki ezeeyongeddeko wansi obuzito. Kati oyo okugula kwe n'okutunda kwe kufu kyekiganyisa buli azaamaanya oba gishi mulowooza ki oba ebiganyisa transaction mu Busiraamu biba bisatu imma riba oba gishi okufera oba obuli azaamaanya. Oyo agwa mu muteeko ki gishi etya akulaga nti minzaani kiro eweze naye nga tekola ki si buli azaamaanya obwo ate bisobola okwegattira byonna bisobola okwegatta gishi ne dhulumu nga byonna weebiri ne riba nga byonna weebiri bisatu mu transaction emu. Awo bwe tugitunula erimu gishi erimu ne dhulumu obuli azaamaanya. Okiraba waliwo abantu abatunda ebintu abatambula eŋŋendo empanvu buli makubo agafuluma ekibuga. Mulaba abantu abatunda ebintu ebirengebwa. Waliwo ku lw'e Masaka bw'ogula ebintu mu ddebe n'obiyiwa mu mmotoka oba mu kaveera n'omugamba naye tubizzeemu agamba tokyaguze genda wano anaagula tazzaamu kubanga bw'obizzaamu endebe tesobola kujjula. Oba okitegeera bo balina engeri gye bagipangamu nga wekakutandira n'omugamba nti kanziremu mbipime era waliwo gwe baagoba omukyala n'amugazi kwata nedda we haaji sikyakuguziza genda ogula awalala kasita obizizzaamu okubipima saaji tokyaguze genda n'amugamba maama sente zo zito n'amugamba tokutompa sente zo genda jasinga ekizibu kiri mu kuzzaamu katuzzeemu endebe tulabe oba eneewera n'agamba tozzaamu. Kati abagula nga basuubulira mu ndebe endala atundira mu ndebe endala. Okiraba eyo gishi ne dhulumu weeri mu kugulana n'okutunda bigaanibwa. Nabbi yagamba omuntu akola ekintu ekyo si wa muffe. Okiraba abatunda engatte empya nga baziyita enkadde oba enkadde nga baziyita empya kubanga n'empya banga bazikyusa mbw abantu balaba nti baagala nnyo empya baddire enkadde baddire empya ne baziyiwako obuwunga n'omusenyu zonna ne zifuuka ng'obuwunga zonna ne baziddugaza ne bazireeta ne baziyiwaawo ne baziyimba nti nkadde naye nga mpya. Eyo yonna yonna gishi kuttirira kulaga kirala nga ne munda mulimu kirala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba totunda omuntu yenna atunda ekintu ng'atunda kirala. Amata okugongeramu amazzi kikkirizibwa naye kakasa buli agaguzeeko omubuulira buli agaguzeeko omugamba nti otuto twange tusufu naye tulimu ku tuzzi n'atwala ng'akimanyi nga n'apima ganaayongeramu n'alema kuyitiriza. Okiraba omugamba kubanga bw'otunda amata nga gobagamba mata just nga tobabuulidde eyo gishi oba omaze okugwa mu gishi. Buli kyonna ky'otunda kakasa nti bwe kiraga kungulu ne munda bwe kiri. Abatunda emigaati ennaku zino baŋŋambye eŋŋaano yalinnya simanyi n'ebiki n'ebirinnya kati baasigala ku kaveera bawandiiseeko 1 kilogram naye baŋŋamba nti kye tuteekamu kati tekikyawera
naye nga kungulu kuliko 1 kg. Kati eyo geshi omuntu takkirizibwa. Geshi batuse n'okuŋŋamba nti erine mu bakara abavubuka abaagala okuwasa, mbu baagala nnyo okuwasa abakyala abato, bikira mbeerera atafumbirwangako atabeerangako na musajja. Kaakati mbu basenga nabo bakitegedde ne bafuna akakodyo, kati mbu bamuzzaawo n'abeera kawerette nga bwe yazaalibwa. Okiraba era essenga ebbanga lyamala nga amulabirira, gw'ogenda omugwako musajja wattu ng'ogamba ofunye ebbikira, kubanga baliwo gwe banyumizaawo ekibuye, muwala yali yeetunda n'afumbirwa, naye banne be yali yeetunda nabo banyumya ne bagamba nti kinnagadya bannaye Allah yakiwadde omukisa, omanyi kyafumbiddwa omusajja ate n'akisanga nga kiri bbikira. Kaakati omusajja yakisanga kiri bbikira, era bwe baamubuuza ddala namusaza ali bbikira, kabadde kato ddala, naye nga bbikira batega ntege, waliyo ebitongole ebibaziza kawerette, n'abeera ng'ali malidaadi. Ng'era abakyala bwe baŋŋambye baakuguse nnyo ne bafuna n'obuuma obuzikiza abaami obujjako swiki. Bw'oba olina abakyala babiri bw'ogenda eri e Masaka ng'azikiza ng'amasannyalaze agajjako, mbwe ebbanga ly'omala ennateete obeera mu kibululu azannya kifiiriza, akugera oli Busege okomawo ng'azzaako ng'oyaka. Kati banne bw'embeere wa maama Adija amasannyalaze kwegali, bw'embeere ekyengera tegabaako. Aji Latifu era saba Allah akutaasa ekyenena ng'ekyo, oba bw'okifuna oba owedde akuzikiza wakasimbula mu lujja najjako swiki n'akateeka kalimoti mu kaleega bwe n'asirika. Oba omazeeyo wiiki ye tafaayo, teba amasannyalaze, buli wonyiga tewaaka, buli wonyiga tewaaka paka lw'obivaako agera odda nga gaaka okutuuka ewe nga wonna wamyamya nsawati. Nogamba neki ekiri mu nsi muno, abo be mulaba ab'obukaaya simanya saabo kale bannagadya eyo swiki bagifunye. Eyo nayo dhulumu, geshi mu bufumbo. Bakuwa omukyala nga muto, amataali ne gavuga aleese muto bw'ataazaale nga bamuzzaayo, kumba alina enzaala 8 naye ye muto. Kati geshi nayo mweri mu kufumbiza ne mu kuwasa. Geshi nayo mweri. Geshi eri mu bintu biyitirivu nnyo mu mirimu ebeeramu. Tayib, wa min al-buyu' al-muharrama, era ne mu ntunda entunda esooka eri haramu al-gish, nga tomanyi otunda kirala ne munda mulimu kirala. Omuteeko omulala mu miteeko egiri haramu, mu miteeko gy'okugulana n'okutunda, bay'u ma laysa indaka, bay'u ma laysa indaka, okutunda ekintu ky'otolina, okutunda ekintu ky'otolina. Haji Latifu Honorable akyanguyiza, Honorable Latifu Sebagala akyanguyiza, agambye okuyiriba. Olidde kankubuulire, kankusomere hadisi naawe olabye bakyagambye kyekyo. Sahabi bamuyita Hakimu buni Hizami yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, ya Rasulallah, ya atini rajulu, omusajja oba omukyala omuntu yenna ajja gyendi, yabta'u minni sila, ng'alina kyayagala okungulako, mimma laysa indi, naye nga tekirimu ebyo bye nnina, afa abta'a lahu min as-suuqi, Nabbi ngene nkimunoonyeze mu katale nkimuguze. Qala, Nabbi n'agamba, la tabi' ma laysa indaka, totundanga ekintu ky'otolina. Qawlan wahida, totundanga ekintu ky'otolina. Kati abasuubuzi bonna bwe bawulira eyo hadisi n'ebyenda bibateekeera, kubanga bakimanyi e Uganda abasinga bazimbidde ebyabaguzi byabwe ku kuyiriba, biri mu dduuka waggulu, biri mu sitoowa, kansituma omwana abireete, nga bwe bakyusa labels bazikyusa, bwe bamanya nti oyagala nnyo Sone TV, ng'agamba omwana adduka wali mugundi mu sitoowa, ziri eziri mu kasonda awasembayo, awo wonna wali Sone. Omwana nga atwala obupaapi, baba nabo amannya bagalina aga TV zonna,
ng'agenda eri mu sitowa ng'ajjako akasupula ng'anyigako akasone ti bagino gyeta mu maaso go nga sone yennyini ng'ogisasula olugituusa eri eka oluginyiga welcoming note ng'ekugamba Supula International. Ate wano kungulu eraga kira wano erinnya lisoma sone ate wano welcome to Supula International. Kati nga yakumaze era bwoddayo omuganda ati amunda ensoma birala oba amagini gagiyingidde ennyumba yo weetereze funa lukuya nga takuddiza ennyumba yo beerimu amagini weetereze. Kati TV ebitundibwa byonna babikyusa amannya ekyo geshi kigwa muteeko gwasoose naye kino okuyiriba kwe kutunda ekintu ky'otolina kugwanibwa mu Busiraamu tekiriiwo kiri wa neighborwo ayagala okuyiriba kola bino bina okuyiriba kubeere kutuufu. Ekisooka omanyi omuyiribi lwaki Obusiraamu bwamugoba tulina kaida mu sharia bagamba al-ghunumu bil-ghurumi. Al-ghunumu bil-ghurumi kitegeeza ki alladhi yatahammalu al-khasara huwa alladhi yajidu ar-ribha alirwe ateekamu ssente ng'alirwedde okufiirwa yafuna n'amagoba. Kati omusuubuzi agenze n'asuubuza amasimu ge basobola bwe batagagula afiirwa si bwe kiri bwe bagagula akola ki. Kati ate omuyiribi yajja buzi ewa Haji Latifu n'amuggyako essimu n'ajja ne wa Ssenjala n'amuggyako essimu n'aziddusa zonna ewa kasitoma n'amugamba zino ze ziriwo bw'alaba eya Haji Latifu nga gyeyifuna eyange ng'agizza ne bwe mba nze nasoose okumuwa ng'atunda eyooli ng'amuddiza eyange nga yange agikomyawo nga ye asigaza emitwalo gye 5 wakati awo. Kati tugeze bw'aba atutte essimu ne batagula afiirwa ki omuyiribi afiirwa ki ate bwe bagula afuna. Kati ye aliridde kufuna bufunyi si bwe kiri taliridde kukola ki ate shariya nti aliridde okufiirwa yastahakka n'okufuna amaki amagoba. Kankuwa ekifaananyi ekirala ekiganyisa era okuyiriba mu sharia tulinamu kye bayita iqaala. Iqaala kyeki iqaala kitegeeza omuntu mu Busiraamu kikkirizibwa bw'aba akuguzeeko kale paasi asobola okutuuka mu paaka nga ssente takyayinawo n'agamba mu butuufu kanzireyo omusajja gwe nguzeeko paasi n'akomawo namugamba paasi eno nnungi terina buzibu naye ntuuse mu paaka nga ssente zimpeddeko mbadde nsaba paasi eno ngikuddize mbadde nsaba ngikuddize ompe ssente zange Allah naawe akuwe baraka. Abasuubuzi be Uganda omanyi kyakola agamba soma ku lisiiti wansi bawandikawo kaki ako agamba soma wansi awo naye mu sharia nabbi yakikkiriza era n'akyogerako n'empeera ennyingi n'agamba man aqaala muslima omuntu yenna omusiraamu gwe baguzeeko ekintu n'asalawo n'amuddiramu musiraamu akimuguzeeko n'agamba basi tokina mutawaana kyekino kwata aqaala Allahu athratahu yawma alqiyama naye Allah agenda kumuggyako ebizito bye ku lunaku lwa qiyama. Omuntu yenna addiza omusiraamu naga nti atwala tewali mutawaana tewali tabu kukwata sente zo Allah naye agenda muggyako ebizito bye ku lunaku lwa qiyama. Kati omuyiribi senga essimu ya Honorable Latifu Ssebaggala ebadde ya mitwalo 3 omuyiribi n'agenda n'agitunda emitwalo 5 n'aleetera Haji Ssebaggala emitwalo ameka 3 kati kagigula n'akomawo ku dduuka lya Haji n'amugamba Haji nfunyemu obuzibu naye lilla oli musajja musiraamu mbadde nsaba nkuddize essimu yo ompe ssente ze nakuwadde tugenda kukola tutya olwo wangi ng'anoonya omuyiribi okimanyi ku ssaawa yaba alina ku java ye nga wanise ebigere anyola kacyayi tosobola kuddamu kumulaba kati ne kigaanibwa olw'ekyo. Kati ayagala okuyiriba kola bino wammanga ekisooka bw'oba oyagala okuyiriba ekintu kasoma gamba nti nkyagala genda okisasula ekkaasi ewa Haji Ssebaggala ojja okitunde. Kati omuyiribi agamba bwakigaana bwe yeekyusa olaba nti ye taliredde kufiirwa bw'anaagaana leka n'okuleka gwe waliwo okuba bukubi enjawulo okiraba ne kigaanibwa
ekyokubiri wowe oyagala okugula kubere kutuufu genda omugambe haji ngenda kikutundira gwompaako mmeka ye yennyini atunda otunda 5 gamuleetere akuweeko ogumu 2 tozimba mutima tozimba mutima kuba tosuubudde totaddeemu kapito twala ogumu 2 oba ogumu 8 haji bwote bwokoze nze nasuubula gwosuubudde ki oba si kyekyo oba toyagala ekyo mutwale bukolokolo mugambe muyo yakirina oba sekyo engero eyokuna mugambe yesimu bagitunda emitwalo 3 mu tawuni wonna naye nze okugikunoonyeza nsasula emitwalo 5 bwagikusasula genda ogireeta ogimuwa ekitali ekyo okuyiriba kwonna abantu kwe bakola tekukkirizibwa kwawukana n'amateeka ag'obusiraamu bayo gyensembyayo kubanga nyingi buyulu eziri muharrama ezigaanibwa waliwo ne bayu habala la habala okugula olubuto okugula ebimuli byemmwanyi edda babigulanga ogula entangawuzi nga ziri munda tomanyi kirimu ogula lumonde nga tomanyi kirimu lumonde ogula ennyana eri munda oba olubuto lweneezaala ezo zonna engulana zigaanibwa naye gyenjagala gyemba nsembyayo nyingi nnyo ziri nga 17 engulana nga nfu mu busiraamu waliwo bayu inda hadhiri libadi okugula ekintu nga waliwo gwe bayita hadhiru libadi yaluwa yajja n'akusanga ekyengera n'akubuuza loolo olinako amatooke enkota mmeka nti 10 buli ttooke lya mmeka nti 8 nagamba tuula mu maaso kati emmotoka yange najja nga agatambuza ng'agatunda gumu kitundu 2 gw'olinda mmeka 8 ako ke mwabaze oba teeka wano nze mbikutundire bw'ojja kujja olone ssente zo oba seekyo n'akugamba nti poloti ogyagala mmeka tibukadde 5 twaib bwe ntunda 8 tozimba mutima sizimba mutima n'agenda n'atunda 12 najja n'agamba kwata emmeka ate ompe ne percentage yange haji kuba okutundira ne kwataana ayagalako okiraba kati hadhira libadi simsara buloka ajja n'afuna ploti nga ya milioni 5 najje wona agula namuga waliwo ka ploti awo kasava kali walungi abaka bakazitowa kilo mmeka kasava kali walungi nnyo kali mu mmeka 8 ayinza okuyita nga bwe mulaba naye bwe tufuna omuntu amumanyi tomanya ensanvu ayinza ogikwata kati n'akuleeta poloti ey'emilioni 5 n'oyukakana nga ogiguza ensanvu kale naawe n'akusaba percentage kati nabyaga nti abantu bwe bato temugulanga ekintu la tabi' inda hadhira libadi wa in kana akhuka li abika wa ummika nabyaga togulanga ekintu nga waliwo oyo musajja oyo bwati ne bwabera muganda okutaata ne maama ne babuuza Ibn Abbas lwaki bakyusa emiwendo buloka ekintu olukimuwa genda onoonyeza omuguzi ng'akyetuuma nga kifuuka kikye aji gwe tobaako kyoyogera byonna bindekere gwelinda ssente zo ku mmeeza n'akitunda essene n'ozimba n'omutima nga gwakubisizza muzizo eyasuubula emirundi 3 bazittirako n'abantu fezaffe bw'oba tozituwadde haji olinkoowe fezaffe tezizanyirwako nze siri nzekka ndi ne bannange era ez'ababuloka tezizanyirwako ebyaddala batemulirako abantu kati abo bwe batyo abatalina bye batunda bbanga batunda mpewo okukugula nakufuna bye yakugaana oba buloka obutuufu bwe buluwa nina ettaka ly'entunda milioni 5 twaib olina omuguzi nsobola omukufunira percentage yange eri mmeka nti 5% gwe muleetera omuguzi omumuwe kyonna kyatunze gwe kwoba osaba percentage yo tugenda komaawo engulana n'entunda nyingi eziri haramu naye ezo zezimu kuzo okubeeramu geshi okubeeramu gararu n'okubeeramu dhulmu byonna bifuuka ensonga eya transaction okugaanibwa
abagula na ssente change ku change mulimu riba. Forex bureau ku oyina za Uganda oli ayina za America. Nabbi yatukkiriza Kenya ku za Uganda naye kuliko obukwakulizo. Fa idha ikhtalafat al asnaf emitendera bwegiba gyawukanye fabi'u kayfa shi'tum mugulanenga bwe mba mwagadde idha kana yadan biyadi mukono ku mukono. Bwoba wayo za Uganda bakuweza Kenya mukono ku mukono tova waawo nga wali wasigadde abanja munne mukono ku mukono sinja zireeta ku dduuka sezibula ku kanzireete byonna biggweraawo. Airtime gwe mwewola ne weewola ebitaano ne bakuggyako bitaano ataano mulimu riba mulimu riba omwo mwennyini. Waliwo kati bonus batuweereza oba oli awo ne bakuteerako 17% 18% obwo nabwo riba. Nolwekyo engula nampitirivu eziri mu riba naye tujja kusobola kulabako ezo. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okunyonyola okusoose tekubadde nnyo na nsonga. Ensonga eri ebaddemu yokka nti omwami ayagala okumweyambulula naye omwami takkiriza. Eshariya yamanya nti mu nsi muno mulimu abasajja basitakange nga ne b'omusaba talaka takkiriza bazanya kifiiriza nga ne b'omala emyaka 10 nga bavayo nga nze sikutanga ne b'olizaala abaana 10 bonna bange era eyo oli mbwenzi. Kati eshariya teyaleka bantu baboneebone bwe batyo kubanga olaba ne Allah tabaraka wa taala yennyini ibadaati ezimu zetulemererwa atuddiramu. Tosobola kusaala ng'oyimiridde awamu n'okuyimirira mpagi n'agamba saala ng'otudde. Tosobola kusiba ng'oli mu lugendo siibulukuka onooliwa. Allah olaba ibadaati ezize atuddiramu. Kati butyo omuntu bw'osiba ku mwana wa munno ekikookolo n'ogamba nti gwe olwokuba wasasula amahale ssebo paka magombe, ekyo si kituufu. Eshariya bwe yalaba abasajja bwe batyo nti gye bali mu nsi obuvunaanyizibwa obumu n'ebuwa bayimaamu abakulembeze. Omukyala yenna ayina omwami we ng'omwami yagaana okumweyambulula, yagaana okukkiriza, yagaana amahalo gakwata, agende ewa imaamu, agende ewa omukulembeze obusiraamu mufti oba qaadhi oba ow'ettwale, ajja kumuta mu kifo ky'omwami we. Imaamu yaba amanye ekyokukola, akkirizibwa eshariya. Era nga bwe wabaawo n'omwana ow'obuwala ng'abazadde baagaana okumufumbiza. Waliwo omwana omuwala omu yakuba essimu nga tuli e Madiina ng'abuuza mufti w'e Makka n'amugamba seeka nze taata wange yagoba abasajja 13 nga buli ajja amugoba. Kati abazadde nabo bwe batyo babayita basufaha. Obusiraamu bubajjako obuvunaanyizibwa bw'okugaba abaana baabwe ne bubuwa imaamu oba omukulu w'obusiraamu. Wabayo n'omuwala nga baamulemesa okufumbirwa naye akkirizibwa okugenda ewa imaamu aweebwa olukusa olumufumbiza mu kifo kya kitaawe. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka nabina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Edwesomebwa oluvannyuma lwa Ramadani oluvannyuma lw'essala shada la ilaha illallah astaghfirullah bwetyo nga bwe tutambula zirambula zitya n'ekirowoozo kitambula kitya buddani mawedi zirambula zitya ekyo kibuuza nnyo. Akhiran ma farqu bayna al-aqida wa at-tawhid. Naam, ekisembayo tukireke. Wamma edduwa adhikari dhikri ndowooza eringa edduwa bakadde baffe gye twabasangako nga basoma. Kyosooka okumanya obusiraamu bwa Uganda buno ebintu ebimutonenya bakadde baffe kubanga abaleeta obusiraamu e Uganda baali basuubuzi bava Yemeni. Kati abasiraamu twakola obusiraamu ebbanga ddene obw'ekisuubuzi kubanga omusuubuzi akubuulira byasobola nga naawe bw'ogenda n'akalaadiko n'osomesa embalala by'osobolawo. Kati obw'embalala bw'agamba nnafunye esseeka okuva e Kampala aba yafunye esseeka omusuubuzi. Kati bakadde baffe baakula ng'ebigambo ebyo babikola era nga babireeta bingi naye ebimu nga tebiriiko obujulizi. Kati basseeka bagenda ne basoma ne beeyongera. Tetusobola kugamba nti obusiraamu obuliwo kati bwenkana obwaliwo emabega. Waliwo ekisenga tulina wadde yakwata Qur'an n'omu mu Uganda naye kati emizikiti gyonna bahufaadhu nabaddawa ate nga be banoonya bwe basaaza. Kati waliwo ekisenga bugati tulinayo omuntu yakwata Qur'an wadde n'omu wadde yafuluma hadisi kuliya hadisi n'omu wadde ya sharia. Kati tulina amalahiri gonna paka ku doktora. Kati tosobola kunga nti obusiraamu obusomeddwa bwenkanankana n'obwaliwo nga tetunaba kusoma. Nga nawe bwe nkukwatira essimu nenkuwa essimu alukatiro gye baaleeta edda ng'eriko n'akamyansa bwe kati
eriko n'omulongooti abantu batambulanga nazo ku mawulire nga bazitadde wano nga teva wano kati bwenjikuwa nenkuwa ne smart otwala eruwa otwala smart kati n'obusiraamu obusome bwawukana n'obutasomeddwa bakadde baffe buli kisiibo bakyusanga ne bagamba ashhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah as'aluka aljannata ilayhi wa a'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna naye ekituufu kiri nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama teyakyusa adhikaari za swala oba kisiibo oba si kisiibo yasigala ze yayogeranga zeezo teyakyusanga n'ateekawo eyo wabula eyo dduwa nnungi nabbi yagiyigiriza mukyalo ya Aisha gisoma mu laylatul qadri allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna gisome ekyo kya laylatul qadri naye si baada swala oteriiwo nabbi yasigala asoma adhikaari ze yasomanga eza bulijjo teyakyusa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.